Nze Kiggundu Musa naliko district council Lugombole Kyampisi bisanja bibiri nembeerako ne vice chairman Usu 5 wa district y'Emukono zina vice omwami Luko ya Mukome era nenesemba okuba ssente wa district 2011 Mukono namenga shwa nti abasobera kudwairo kuva ku sawa 2 paka sawa 11 baito bakola weekend n'ebiseera byange bakolanga ne weekend ekyokubiri Kyampisi nasange ni dwaliro limu lye Kyampisi center 3 nisaka amalwaliro 3 nisaka edwaliro nizimbe embaliga mu Lukago Kabembe nizimbe edwaliro ya Enamasombi mu Lukago Entonto nizimbe edwaliro mu Lukago Eddundu eri Buntaba samalwaliro 3 agonze na galeta ekirala nasingana abaana b'Ekyampisi bagala basalis wenagire Mukono nga basale district na basale nya wenavironga pesa basale 10 ku level ya senior 6 so nawo gabanyo basale ku baana abatayina buyambi abamaze senior mukaga mu district yonna niye Kyampisi nagabaye basale dala nyingi okuyamba ku baana bagende basome ku university wenava itiri muntu ayamba twinensa ensonga z'amataka n'ebibanja abantu bangi bakaba nosanga omuntu alina ekibanja kyayika mukaga wetaka najja namwako kuota nga teri ayamba tulisa bakulembeze bebenyigira mu kutakubonya abanya abantu so byenkomezaawo wanu kulaba nga Kyampisi ginayambako amalero genda zimba amutali services nga zeyongera amasomero Kyampisi yekola bulungi nebanga limaze nga ndi out Kyampisi yadirira teri muntu akubiriza bakozi ba government dala basomesa kubera basomesa ebintu ebitegerekeka ensonga z'amataka zinkomeza okulaba nga abantu Kyampisi bakaba ninga babonya abanyarusi bate bakulembeze kola kutasa abantu ku nsonga z'amataka n'ensonga endala nyingi byabulamu kulaba nga nyongero kulaba nga byola mbiterera abavuka teri ayamba bafanye basari songa ndata kama Kyampisi sub account basari scheme eteriwo nageza okuyamba ku bana bafune emirimu ko so Kyampisi yagala omuntu omukulembeze atajja ku district kola kikufukamira bufukamizi bibanda baga vice chairman wo yaze wa district bagabira emirimu niyo kati wetekayo muntu gobamanyi ayamba ko even okulonda ba service commission ibisere byafe abana be Kyampisi abene bagala emirimu bajja ko bafunamu so jinkomeza okulaba nga nyamba ku bana abatayina ayamba ku level ya senior 6 okuba basale n'emitu birala bingi asijide mu kibiina nze independent ebina bina ebizibu ebina bina challenges mu kibiina mulimu obutagaliza mulimu empalana mulimu mpalanirako mulimu fitina mulimu n'okufa kati nsaze wonze nje nga ndi universal independent candidate zekolera abantu gatta abantu bonna ogira ko kadi y'ekibiina nga waliwo batakwiza kwogera mboga maagwe genda kasonze nga sina kibiina zekolera abantu bagala omuntu nganze lwaki nze gwasande okulonda be Kyampisi seniority ndi senior tujja kumweza gwani naliko kansala bisanya bibi nimbera ko vice chairman nivuganye kuba sentebe binakola we biri so nze kulaba ebintu ndakola nyongereko so side ku kadi ya kibiina sajja mukulu kakulike ankola mu Mukono district okutwaliza awamu nene baza Katonda ti ekisira ne kijja n'omukisa omwami yesimbyewo ku parliament Mare Wilson mu kujja okunjagulizaako banange yangulidde emotoka mpya kika kyalawu era kadi eri mu manyaga maweje ven mbayita mwenna banna Uganda olwokutaano sawa 12 Namuyenje mu center we tugenda okubeera emotoka eyo ngenkwasibwa mu butongole njagala okubategeeza nze sizze kukola byange nenzize okulwanirira oyo omuntu wa wansi anyigirizibwa Mukama Katonda abankuumire basebo ne banyabo nganze avuganya ku Ggombolola na Kisunga ekyandeeta ekyamazima mu Nakisunga the sounding factor ettaka land grabbing kintu kyamaanyi nnyo ekibba ttaka ate nga ddala bakulembeze bannaffe be bakyenyigiramu nze mbadde chairman w'omuluka gwe Namuyenje naye nkozesezza ka stamp akatono ako kembadde nako baganda bange okununula amataka ana okuli Ajat Kalagala oyo nno baali bamusenda okuva ku ttaka lye acres 6 nga Namwandu Hajati Jowali anomukyala Lubwama gwe baali bagoba ku ttaka lye kati nzize okulaba nga nkozesa office eno gye mumpadde olunaku olwaleero nzikiriza nti nno mugenda kunnonda twagala obwenkanya mu Nakisunga sub county twagala omuntu oyo atalina ssente mu Namwandu nga naye bwayogera awulirizibwa si muntu nti alina ssente yekka yagenda okubanga awulirizibwa kyekyo nno bannange